obwonkeke n'okutya okuli mu bantu ennaku zino naddala olwa bbomu ezaakubye abantu mu bitundu by'Ekkomamboga, Erungala ku luguudo lw'Empigi ssaako n'ebyo ebizze bitegibwa mu Kampala n'emiriraano. Aduumira poliisi mu Kampala n'emiriraano Stephen Tanuyi, omukwanaganya wa poliisi n'abantu ba bulijjo David Mwebaze n'atwala poliisi y'ebidduka mu Kampala Rogers Nsereko batandise okulambula n'okusomesa abantu mu paaka z'ebidduka okubeera obulindaala okulwanyisa obutujju. Batandikidde ku CPS nga bagenze mu bifo ebyenjawulo mu Kampala naddala ebikuŋŋaanya abantu abangi omuli paaka empya eya Namayiba n'awalala. Mwewale okubeera mu bwetuko mwetegereza abantu ani kunyese kuno kukalaba abadde asitudde biki kyabadde nakyo agenze nakyo bwe tunaakolera awamu tugenda kuwangula olutalo luno. Olutalo luno suba poliisi yokka lwaffe nammwe. Bassentebe ba paaka okuli Faizo Lulese Birumbi balambuludde ku mateeka agateereddwawo. Emmotoka yonna omusabaze wamala okugiyingiramu ng'alina ekitereke oba akantu konna tuddamu kumukkiriza kufuluma olw'ensonga tetumanyi bw'ofuluma otulekera ki mu mmotoka. Akulira ebyentambula mu Kampala n'emiriraano Rogers Nsereko alagidde abakulira paaka okuteekawo obuuma obukebera emigugu ku miryango. Kikukakatako gwennyini takisi gwennyini baasi okulaba ng'okebera buli muntu ayingira mu paaka ayingira mu takisi ayina ekitereke kyonna kyonna. Beeyongeddewo mu paaka z'omu Kisenyi abaziddukanya bagamba beetegese bulungi. Oluvannyuma Tanuyi asinkanya abakulembeze ba takisi abakulembeddwamu Rashid Sekindi okwongera okunyweza ebyokwerinda. Tukirize embeera gye tuli kati ate temutya era ekintu kikusobola tutwalisa bulungi nnyo oba tuli alaati. Abalagidde okugula obuuma obukebera bbomu. Bassentebe ba paaka baweze okutwala ku poliisi omusaabaze anaagaana okumukebera. Kubanga ebiseera ebisinga muba n'emputtu abasaabaze baffe nga tebaagala kusumulula migugu gyabwe. Tugenda kukolagana ne poliisi era kamandaati akkiriza nti omuntu yenna anaaleeta amalala amukwase poliisi. Twongera okubategeeza bonna mu Uganda buli muntu yenna asaabala kabeere mu kkubo kabeere mu baasi kabeere mu takisi ekintu ekibeera nga kirekebwa mu mmotoka oba mu kifo kyonna bw'oba okirabye tegeeza sitaafu ya baasi. Era nkubiriza bakyamane b'amasiteezi muvune obuuma buno bukebera emigugu nga bwe tubadde nga tukola emabega wali ku situdio nga tugikuuma.